ng'abantu njagala okutegeeza bannaffe okwetola eggwanga ffe tetunnapowa era ne bwe tunajjanga tuwenyegera tujja kubatuukako era mu bbanga eritali lwawala tugenda kuddamu activity zaffe eziri mu mateeka kuba tewali kye tukola kimenya mateeka. N'Oluganda ndogere ndi mulwadde. Thank you, mwebale nnyo bassebo ne bannyabo bannamawulire naffe olunaku lwaleero okuwulira kye tugamba ensi. Honorable Ssenyonyi akyogeddeko, twagala okwetondera tuddewo okutandika kubanga amasannyalaze gabadde gavuddeko, naye tekyewuunyisa kubanga buli we nnangirira nti ngenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ngenda kwogerako eri eggwanga, amasannyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano okulaba bannamawulire n'okumanya nti ngenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba nga y'ensonga lwaki amasannyalaze gavuddeko, naye mbebaza okutugumiikiriza bassebo ne bannyabo. Bannange, ekisa kya Katonda nti nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Ku lwokubiri twasimbudde wano bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abaali mu kkomera naye bavaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano gwaffe looya waffe Kaaso George Musisi awo ebulindo biringa mayiro 4 ku 5 okuva wano, era twayise eno munda mu bukobo bwaffe ne tutuuka ewa Kaaso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwa kabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu geeti mu kikomera kye munda mu geeti, gwabadde private, era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenza okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomyeko nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batufimbirira tiyagasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera, naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, twadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka. Okusooka okwewuunya pepper spray oyo, n'ekyokubiri okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Baana akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyamukisa mulungi nti waliwo zira kisa abamukutte ku kamera nga wa ode eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesigye, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, kikole nayo oli ku kamera, nazayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mu presidential campaign ya 2021 era bakankasukira, naye ne kampitako ne katuukira ku mukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono, era agubalaze. Nsabye addemu agubalage ne mu Luganda. Kamukutulako engalo teeko
akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamaaso omwa ne kamukulamu n'amannyo yiba akamulongose emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubalwe nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala ebungereza era ali bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazeemu nga bwe kyali fragment bwasammuka ne bukuba n'omwami eyali akulya poliisi abaali bankuma mu kampeyini gwe bayita Afande Kato ye tetuddangamu muwuliza tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ngera bw'omanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadraka, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media. Ensi emanyi nti bwakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbako ebintu byabwe. Omwami ono tumulina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole, in fact yeefuula pastor, ayina ne kyaki awe Manyangwa gy'alindiramu abantu, naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Issa. Omwami ono Issa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na ebifaananyi lwabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde cooperation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Issa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu Buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisanga bwe naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye neebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuweebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannange be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tuweebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi tetwabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, twabadde tukola omuggundu, twabadde n'abantu bangi, naye nga gye baatuteeze gye baatulumbye tewabadde n'abantu era nga tukakasa nti baatulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo era safutte gyo bamuyina ebifaananyi ebyo babiina naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba Mwami Lusoke kati avuganya n'enanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga abatendekebwa okulimba. Bakola statement amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze
oba n'abeera ne vidiyo yonna yonna nga abalina okuba abakuumi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende mu maaso nga mukozesa kamera zammwe, kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamuttira mu maaso ga kamera za poliisi, ne mujjukira Enanga yavaayo n'agamba bwe battidde Rita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dan Kyeyune. Frank Senteza bwe bamutemula era yali enkola, bagamba nti tebafunye bifaananyi ebyo, era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga n'essiira batera odditeeka ku nze ng'omuntu, ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka. Bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu, abalala bannaffe bakyali mu kkomera, abantu nga Lukenge Sharifu, abantu nga Ssentongo Emma, abantu nga Kato Paulo bakyasibiddwa awo ku poliisi y'ekira awatali musango. Mulova mu bumenyi bw'amateeka kuba essaawa 48 zaweddeko dda oba zagwako dda, omuntu zalina okubeera mu kkomera nga tebanamutwala ku poliisi. Naye bano bamenya amateeka kubanga bamanyi mu kifo ky'okubonerezebwa olw'obumenyi bw'amateeka ate bajja kukuzibwa bukuzibwa. Kiringa ekiraga nti omuntu kati bw'aba ayagala okukuzibwa alina kukola bikolobero ku abo abavuganya Mwami Museveni. Basebo ne bannyabo, ensonga z'olunaku olwokubiri oba obulumbaganyi bw'olunaku olwokubiri munzikirize nyongere mbukube mu ttooki. Omwezi kati guweze bukyanga bawamba akulira ebyokwerimba nda byaffe gwe bayita Akireewo Kivumbi, bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI, ne bamala ne bakomawo ewaka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye, ne bamutwala mu kkooti y'amagye newankubadde si w'amagye. Kaakati olunaku lwaleero ali luzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'abasifuuti sojja bano bangi nnyo, nga bwe mmanyi nti balooya bangi batya oba batibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza ekirungi okusiima Kanso Musi bweri nolo yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira, newankubadde bye twasanzeewo bye twalidde ate byabadde binene bingi okusinga bye twatutte, ne tumala bulungi ne tukomawo. So abaana abo bagenda ewa Museveni, bagenda ewa Musisi okumwebaza olw'okubawuliriza n'olw'okuyimirirawo ku lwabwe. Abaana bangi nnyo abafuuka ba political prisoners abawulirizibwa balooya baffe abo nga mwe muli Machete Yasin, mwe muli Olivia Rutaya, mwe muli Sharifu Kalanzi, mwe muli Bobby Yanga n'abalala. Wiiki eno ng'etandika twayiseeko ekitalya ne tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka nga bwe galagira, era ne bagulibwako emisango egy'ekimpatiira egy'okulya mu nsi olukwe. Ebbanga eriise mulabye nga tuzze ettuka ettemu. Nze ng'omuntu matisa obutemu emirundi egisukka 4 baatandikira mu Arua bwe baali bagala okuntemula ne bamaliriza nga basse driver wange Yasin Kawuma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kye nasiiba nga ntuddemu. Baagenda mu maaso baagezaako tutemula e Kayunga. Olunaku lwe lumu twasurvivinga newankubadde kanisa yakwata Dan Magic, ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka mu ndabirwamu, era onebuzaako eryamuyita kumpi nnyo ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala bingi nnyo bye baagezezzaako okututemula. So bwe tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu, tova olaba tukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza
kyendowooza nti kijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo, naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula. Ekyo twagala kigende ku record so that ne baba bakikoze ensi yonna emanya, nammwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira. Bafubye nnyo okutukyokooza oba okutusoomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako bulumbaganyi ate babonenye ku ffe. So mukoweero njagala nnyo okwebaza bannaffe ba foot soldiers, mwebale nnyo, mwebalire ddala okukuuma omutindo gw'empisa ogwa waggulu ennyo kubanga empisa zaffe ze tulina, discipline gye mulina yekyayimiridde makati waffe nabo. Discipline gye mulaga yekyabalemeseza kubanga ng'oggyeko okuswala weewaawe tumanyi tebaswala naye tusigala tuli ku kituufu mu maaso g'ensi yonna. So mbasaba mugende mu maaso, tetubawa chance kufuna nsonga etukolako butemu obwo. Ensonga gye baawa ey'okutemula Yasin Kawuma bagamba nti abantu ffenna abasukka 30 twakwata ejjinja limu ne tulikasukira emmotoka ya Museveni ya bulletproof endabirwamu. Era ne bajja ne bagamba basanga emmundu mu hoteri yange n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So olunaku lwaleero era bagezaako okukozesa narrative y'emu, bagezaako okukozesa ebirimbo bye bimu, naye era mmanyi nti enkola okubaswaza. Nakyogeddeko nti abazzi b'emisango Museveni basinga okukozesa erujja kwesanga nga n'abali mu poliisi bonna ba criminal, ba Frank Mwesigwa abo bamenyi b'amateeka, bano b'embalaze wano bamenyi b'amateeka, naye bakozesa ne bano bayisa abakwasi b'abakazi, abasiyazi b'abantu, bakozesa ne bano bashadraka ateera ku makya n'agamba nti musumba ate ng'ebikolobero byakola ensi yonna yonna ebiraba. So njagala okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo, mbasaba temuggwamu maanyi. Ffe kye twagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso n'okikola. Mbagambye ono omwami Kuzaala Robert DPC w'ekira yeyawadde oda eyo nti oyo omwami yabadde agy'emundu nawonedde watono lwa kamera, naye neyeetooloola n'akwata akakebe katyagaasi kakanisa n'akakasuka ne kangutulikira kugulu kyekintadde mu mbeera eno. Ono bamuyita Twesigye Kaino Elias n'abalala mbabalaze abamenyi b'amateeka. So basebo ne bannyabo tekiri mu kubuusabuusa nti mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzibu emisango buno bugende mu maaso. Teekateeka ey'okubakuba mu mbuga z'amateeka ezo ey'okubavunaana abantu abatemula Yasin Kawuma n'abo abantulugunya mu Arua, naye Museveni yavaayo n'agamba Bobi Wine bamukubye bulungi nnyo. Kitegeeza nti abo abalaze tebakoze kituufu. Teyakomawo n'abalinnyisa amadaala. Nnaku bbiri esiise Frank Mwesigwa eyakulembera okutulumbagana eruuka ekyaviirako Novemba Masaka bwe baatemulira abantu abasooka 150 bamukuzizza ne bamufuula Assistant Inspector General of Police. Yakulira operation za police Uganda yonna oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekyo. Mujjukira omwami gwe bayita Abaine eyakuba munnamawulire munnammwe projectile ku mutwe ne maaso omutwe Ashraf Kasirye, nakati akyapooca n'ebiwundu ebyo era yatwalibwa mu Amerika okufuna obujjanjabi obusingaawo. Naye lwakola ekikolobero ekyo kati Museveni yamukuzizza n'amufuula commissioner wa poliisi n'abalala bangi nnyo bw'atyo bw'akola. So tewaliyo ssuubi etulina nti abantu abo abatukozeeko obulumbaganyi abakoze ebikolobero naye tuli sure tebagenda bakoza, bagenda bawa ekirabo, bagenda bawa empeera kubanga Museveni kyayagala okukola. Njagala okuva waggulu nga neebaza abantu mwenna
abatutuukiridde mu buntu n'abatuweereza obubaka obutusaasira, bakulembeze bannaffe mu bibiina eby'enjawulo, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, obubaka obw'okutusaasira bukyajja bungi. Twagala nnyo okubebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuyimirira naffe mu kiseera kino eky'okunyigirizibwa. Mwe abasitudde amaloboozi gammwe tetusobola beebaza kimala. Bannaffe abali ebweru w'amawanga, chapter zaffe ez'omu diaspora, ab'e Canada, ab'omu America, ab'e South Africa, ab'e Kenya n'abaawano abaavuddeyo ne mukuba enkuŋŋaana z'abannamawulire ne muvumirira ettemu erya obulumbaganyi tukoleddwako. Nammwe abaavuddeyo ne mwekalakaasa mu ddembe, twagala obeebaza abasebo ne bannyabo. Ekyo tetugenda kyerabira. Njagala n'okusaba weewaawo ndi mukwogera mu Luganda ne bajja bavvuunuulira amawanga ago ganagwadda agakolagana ne Uganda, agakolagana ne Museveni. Tukibagambye mu Luzungu era tujja kibagamba ne mu Luganda nti bannange mulekeraawo okuteeka ssente mu kubonaabona kwaffe. Muyinza okuba temumanyi nti mwe musponsa naye ssente ze mumuwa azikozesa kumenya amateeka g'ensi yonna, international law. Azikozesa kutulugunya bantu na kukozesa ebyokulwanyisa nga n'ebimu byawerebwa mu nsi yonna naye nga bikozesa ku bannansi abatalina musango. Ku ludda lwaffe mbategeezezza nti tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka, buli omu ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu ayina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ebakuba mu mbuga z'amateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu. Mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekeranga awo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza. Mugende mu maaso n'esitwago paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo kutuwuliriza. Tuwa Katonda n'ensi yange.